Mugamba mutabagalwa balungi abeekumira kusenga 5256 maniriza ati nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku nsonga ya kuweeweeta mukyala. Ebiseera ebisinga ngenda ne mbagamba nti nze nfa nnyo ku quality y'ekintu okusinga quantity. Mutera okumbuza kibuzo senga budde bwenkana ki bw'olina okuweeweetera omukazi okubeera ng'atoba. Okuweeweeta omukyala n'atoba oba emmana n'etoba kisinziira ku bukugu bw'olina nga ggwe omuntu oba ku bino wammanga bye ngenda okugamba. Ekisooka, lwaki omuntu yeetaaga okuweeweetebwa? Kubanga oba tolina nsonga lwaki omuweeweetera tojja muweeweeta. Okuweeweeta omuntu oba okubeera nga mukola romance kibayambako okwetegekera ekigendererwa kyammwe oba okwetegekera ensonga z'okwezina. Omuntu waba anaalya emmere asooka kunaaba ngalo n'alyoka agenda n'alya oba n'anoonya fooko oba n'agifumba n'alyoka agirya talya mbisi. Kati n'okwezina bwe kuli tosobola kugenda ku munno ng'ovudde yonna gy'ovudde n'omugwira bugwizi. Olina kusooka kumufumba, kumutegeka, n'olyoka omulya n'omuwoomerwa. Naye bw'obanga oweeweeta omukyala olina okubeerako ebintu by'oweegendereza oba byeweetegereza ennyo ebijja okuyambako okuba ng'osobola okubeera ng'omutobya mu bwangu ddala. Engeri gy'assaamu, engeri gya reactingamu ng'omukuttemu, mutunuulire nnyo olabe ye muntu agenda onyweza amasuuka nga nina wenkutte ate era woba okirabye mubuuze oba osobola. Bulumi oba buwoomi kyandiba ekimu ku byo. Olinza okulowooza nti omukyala ono ali kuwoomerwa buwoomezi naye ng'ate ekituufu kiri nti tebiri muwoomera biri kumuluma bulumi. Kitegeeza oba tofunyeemu oba okubye ebbali oba tolina kyokoze kirina makulu so kakasa nti byokola abiwoomerwa. Ekyokubiri kye ngenda okwogerako oba kye ngenda okugamba kwa kubeera nti woba omuweeweeta n'olaba nti wookutte weewo ate tovaawo kubaabuukira walala ate era tolwawo kusulawo busuzi. Bw'owa obudde obumala nga bw'onoonya ka sipooti akalala oba nga bw'onoonya obutundu obulala oba okubeera ng'oyisaamuko ku ngalo zo oba ng'omuweeweeta. Omukono engeri gye gutambula ku mubiri gw'omukyala y'engeri egenda okuyambako okuba ng'omuyimya amangu oba ng'olwawo okumuyimya. Olinza okuweeweeta omukazi n'omuweeweetera eddakiika zo nga 3 ng'omuwadde obudde era ng'ogamaze omukazi muwa obudde naye singa tatoba kubanga omuweeweeta bitaliiyo. Omukazi weetaaga nnyo muweeweeta nnyo kubanga ate ne by'omuweeweeta ennyo bimutama. Kitegeeza olina okuba ng'omanyi okwoltaneetinga mu budde bwo, olina okuba ng'omanyi kadde ki kenina okumala. Ogenda kumbuuza kadde ki? Akadde sigenda kakwantike kano dakiika 10 oba 5. It depends ku ggwe ku nkola ye ey'ebintu ne mukyalawo engeri gya receivingamu obwagazi gy'oli oba okuweeweetebwa. Ebifo bye tuweeweeta kikulu nnyo. Waliwo ebifo ku mubiri gw'omukazi by'olina okuba ng'oweeweeta nga muli mu nsonga z'okwetegekera okwezina. Si buli wamu nti tuweeweeta, waliwo ekifo nga tekirimu yadde nnyonyoogeze, tekirimu yadde bwagazi. It's just a waste of time. Oba olinga ayiwa ensaano ku mazzi okubeera ng'oweeweetawo tewali kyogenda kujjawo. Fokasinga ku bifo omukazi ebisinga okumukolera. Bw'omala ofokasinga ku bifo ebyo then otegeere nti kale ntegedde nti ebifo ebisinga onnyumira abakazi mabeere, ensingo, lubuto, kundi, mugongo, wano wansinga mu nkwawa awo mu ribs ze eno wansi ku musino wengenda mu bisambi awo wakati bwengenda eno emabega wa gundi wani which is emavivi emabega w'amavivi wali wansi mu bigere oba mu bugere bwo obutini. Naye kaakati maze otegeera naye kaakati owange we wasinga okumukolera nti owange ebbeere yigeba weeweeta ebbeere ojja kuba omulina mu 5. Owange ekisinga omukolera kumunywegera yigebe banywegera ojja kuba omaze omufuna mu 5. Owange sida kumunywegera owange anyumirwa nnyo omuweeweeta mu mutwe omwo. Nze buli bwenzanyisa enviiri za mukazi wange oba buli bwenteeka omukono mu mutwe gw'omukazi wange n'enzanyisa ka scalp ke oba n'embeera ng'omuntu aweeta scalp ye, omukazi ono atandika okutoba oba atandika okusiza kumukumu. Omanya kye kimukolera. Naye kyenjagala otegeere nti ekyankoledde leero kirinza okugaana okunkolera enkya. Abakazi bwetu bwe tuli tukyukakyuka mu mpulira ne mu ngeri gye tureceivingamu omukwano. Nti nina saako gye mpitamu buli mwezi ekyusa embeera zange. Hormones zikyuka ze sinnaba kwetegekera. So nsobola okukyusaamuko. Wabula tekitegeeza nti tezijja kudda but just know the right spots. Walaba nga tareactinga mwesonyiwe ate genda ewalala obeere ng'oweeweetawo. Temupakuka. Nze simanyi lwaki omuntu ayagala omweweetera eddakiika emu omuyingire ate omuzine nga ne by'omuzinye tebiriiyo nga you are just wasting your time. Kiwa obudde. Kale at most eddakiika 5. I mean at least eddakiika 5.
at least eddakiika 5 omuntu obeere ng'ekintu okikwasaganya bulungi munaanyumirwe abeere nga tagenda kubeera nga yeemulugunya oba nga tagenda kubeera ng'awulira ng'omuntu gwe batawadde kyayagala oba atafunye kyayagala. Muwe akabanga akawerako omukwasaganye omuweeweete ayime bulungi bw'okakasa nti ayimye olyoke omuyingire. Ennyingiza y'omukira twagyogerako oba sinnaba kukakasa naye emataringa. Oyinza okuba n'ekintu ekifumbye bulungi n'ogenda okumuyingiza omukira n'obyonoona. Naye awo si we tuli nnyo ku kuweeweeta omukyala. Engalo nabagamba oziyisa ku muntu ng'olinga akwata ku mwana omuwere. Omanyi buno obwana bu bbebi bwe bakazaala toyinza kakwata aggressively okakwata gently. Buli w'obeera ng'omuntu omulumba in that format of gentleness munnange agenda kugondera, agenda kurelaxinga, agenda kwesiga obeere ng'osobola okukola byonna by'oyagala okubeera ng'omukola atajja kutoba mangu. Akadde ka minimizing ogambe nti nze omukyala wange njala muweweetere eddakiika 5 omumu ajja munywegerera kisi dakiika 2 ate engalo zimuweeweete nga bwemunywegera awo nzikirire ngendeko mu bisambi bye awo nveeyo ngendeko mu nsingo ye ng'obufo bw'okwatako bwebwo bwokka ng'ekintu okikolera ddala ng'omuntu omukugu bw'alina okubeera ng'akikola. Ebyo bifuula abasajja abakugu mu kuzina emmana. Si kumpeeweeta kuva kaviiri paka eri wansi mu bugere naye nga by'okoze tebiriiyo tebinnyumidde. Just blowing on someone like omubiri gw'omuntu n'ogufuwako nkimanyi temundaba naye n'ofuuwako empewo eyo erina engeri gyemukyamula oba gyemusitulamu n'abeera ng'awulira obwagazi munnange obusumuludde wansi eyo. Ekyo nakyo osobola okuba ng'okikwasaganya mpola mpola ojja kulaba ng'omuntu munnange atereera omuntu obwagazi bujja ate ng'abeera atoba nga nemmana tekala. Omukazi buli bw'omukiipingira mu check oba omukazi buli bw'obeera nga omuzina bw'omuweeweetako munnange takala. Ekikaza abakazi kumuyingira n'olekerawo okumuweeweeta n'ogwamanyi weerabirire. Ekyo kigenda mukaliza ddala akalabeere ng'olwazi. Naye bw'obanga bw'otetenkanye bw'otetenkanye eri kizibu nnyo omukazi okubeera ng'emmana yeekala ng'oli mu kumuzina. Byebyo ebyange naye kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba. Tubeera ne live zaffe okuva ku Monday paka Lwakuna ku makya ssaawa 2 n'emisana ssaawa 7 ate ne tubeera ne live ekiro buli lunaku ssaawa ssaawa 2 oba 3 ez'Uganda ez'ekiro. Olw'omukaaga ebeerawo ssaawa 3 oba 4 ez'ekiro, ku makya ebeerawo ssaawa 2 oba 3 ez'okumakya. Then ku lunaku olw'e Sunday tetubeera na live misana, tubeera nayo kiro lwokka ssaawa zibeera 3 oba 2 ez'Uganda. Baagala nnyo bantu bange, mwebale kubeerako, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale kufollowinga. Nsaba Omukama abampeera ebirungi, abankuumire ate era abanjagalire temujjanga okwo. Love you so much guys. Yeah.